General Salim Saleh avuddeyo n'ayatulira abayimbi mbuno tabaagala kubeera nga abalaba eggulu luli yabawandiikira kibaluwa naye ku luno avuddeyo n'abeeyatulira. Ate Mukasambidde naye alinaawo bye yatugambye ka vidiyo ngenda kuba nga bateerako n'eritojjo munange abanuupu luli baali baagala mukuba naye teyeewummuzaako alina ku reddiyo kwe yabadde n'awandulaawo ebigambo nga bingi byonna ngenda kuba mbibawa mu maaso awo mu bujjuvu naye nga gwatanaba subscribinga mukwano kusaba asooka subscribinge liking eno video sharinga commenting ateekako notification bell ako akadde weteekayo video obeere nga togisubwa ba returning subscribers bagala nnyo akensuso kyemukola kyakabinyo baddiya era mbasaba temujjangu okwo bamikwano. Nga atandikiddekoko eno ewa Honorable Mukasambidde munange yabaddeko wali eri ku NBS navayo n'atutegeeza ng'abaavu bw'abaavu be basinga okusaba naye abagagga tebasaba nnyo ebyombo bakutula emizimu biki nedda bw'omugagga agenda bugenzi n'agamba Katonda good night. Ka video kanyumidde kasooke mbateereko waneeno mukalabe then tugenda kuba tukomawo ne videos endala. Video eno tukomewo. Abagagga bo tebasaba nnyo nga baavu ekiro atuuka ekiseera nga buli kimu akiyina ayinza n'okugamba bugambi Jesus good night naye omwavu abaako n'emizimu gyagoba emiteega bikyeru kakati njagala okutegeeza kuba kati bye bambi byabalina okugoba n'emiteego nakibiba bingi kati era essaala zo ziba mpambuko. Ye Honorable bw'atyo bwe yasazeewo atutegeeze naye abantu abamu bavuddeyo mu comment section ne bamuwakanya ne bamugamba okukutula emizimu okusaba ennyo tekiriiko mb'oba bugagga mb'oba omugagga oba mwavu kuba buli muntu abeerako n'ebimusumbuwa abamu tebabadde basanyufu olw'ebyo Honorable Mukasambidde bye yayogedde naye nga toyongeddeyo mu maaso General Salim Saleh yavuddeyo n'agamba abayimbi tayagala kubeera nga abalaba eggulu. Jjukira emabegako yavaayo n'awandiika ebbaluwa yagiwandiisa na mikono gye teyagenda mb'oba giprinting ebiki yali zino ebbaluwa eza bulijjo omuntu gy'awandiika ku lupapula ne handwriting ye yennyini neefuluma ng'agoba abayimbi bannakatemba bonna eggulu awo nno full figure we yavaayo n'amukolera live eyali eyakabi nnyo nga muvuma biki nga yemulugunya bingi so munange ku luno yavuddeyo n'asalawo abeeyatulire mu video yabaddeko ku mukolo ogumu awo ogwa NRM n'avaayo n'abategeeza mbuno tayagala kubeera nga abalaba eggulu kwegamba yabakoowa dda. Ka video kakano kankabateereko mukalabe then awo maaso tugenda kuba tukomawo n'eritojjo. Musicians, I am tired of you. That one I have to repeat on camera. You have taken a lot of time. I have not even had time to meet the NRM people. Can you imagine? Because when it's the morning I'm meeting Butcherman, in the afternoon I'm meeting Ragadi, in the evening I'm meeting Manya Odongra Romeo. So when would I work on other Chiravira there? Wasting my time. I have told you I have finished with you because I have tried to do as much as possible. So if you want to take the quarrel up to the, I know you are going to abuse me on what? On Twitter, on TikTok. I'm going to be the topic of TikTok today. But at least you first project what you have seen inside there. Because you are wasting my time. You lack organization, you lack cohesion, you lack training. So, fortunately I have seen your boss, Ragadi. I don't know how he came. He's there. Ragadi, please come. This time you are not leaving these people in gloom. Just
just because I have no breathing space, and for them their issues are endless. Bebe no ebigambo bya General Salim Saleh byagambye abayimbi katusubire ku luno babiwulidde kubanga yakoyedde ddala omukuba oluseke abantu bali organized ngawe mubiwulidde wabyogedde naye nga tugenze mu maaso munange Little Joy yabaddeko wali eri ku Galaxy Radio n'atabukira aba Foot Soldier mujukire emabega kaawo waliwo gye baali nga waliwo abanupu bangi oba balinayo zi meeting oba balinayo emikolo ne bamugoba ne bamugamba wano adda n'avumirira nupu kyokka wamala tenajja n'abissaamu ne bamugoba bubi nnyo ku kamera ne bamulabisa so munange yabadde wano eno ku radio n'abatabukira n'aboogerera ebigambo nga bingi nnyo era ngenda kuba mbaterako kaneno ka video munange mubyewulirire nga biva mu kamwa ke yabadde eno n'obusungu bungi kwegamba ye naye ebyokwewummuzaako yabigaana tewali byakwewummuzaako mujukireko naawe mabegako waliwo omusirikale yali agenda mukuba essasi era ka video katambula nnyo ku social media n'afukamira neyeegayirira n'awanika emikono naye tayiga byo ebyokwewummuzaako yabigaana kambalekereko waneeno ka video mukalabe ng'awanda muliro ng'atabukira ba Foot Soldiers abaana ba Nuupu ka video kakano naye nga mbere bulungi mweraba kuvumiriza Bobby nga mulowooza nti mumuyamba osekuuma Bobby tannatuukojeyo kamera oli mu kumantalira ku nzenze nkukoze eki Little Joy nina amanya gakakanya struggle yo waloseko nonyonyola struggle yo kikyekwatako sendi get advisor njogera ku ekyo ekiyamba abaana ba ghetto ne Bobby abakubanga tali mbya bufuzi yandi kyogeddeko kuba kimanyi kimenya mateeka mukubo lyotalima mujosimamu ebitooka. How stupid are you? Ne bwemba munna mateeka bwekwatako n'ebisumuluzo mbisuula mu ttooyi because oba olina kufuuka kyakulabirako polisi mweyita ng'egenda okutaasa ebizimbe ebikutta omuliro bingi ebigwawo kati olemese abantu okutaasa abantu obulamu bw'abantu obuteeke mu matigga kubanga gwolaga obutali bumativu mu kkubo lyotazimbangako kyogamba kye nayogera kikakanya struggle yo ngamba gwe Ddumba namwe ba Foot Soldier abaliyo lwaki tuli bakataala lwaki mwefuula abagala Bobby ng'ate mwana muli mumuvumiriza ongobo ogambye genda wogoba toyinawo wadde ka politika ettaka genda obuze ku kyalo ekyo yenzani Little Joy ku kyalo ekyo kuba ebyokwesoma biveewo nzani ku kyalo oli mutuuze Little Joy ndi muki obuze piki onyumizanga bwe muli bazimbi muli mu struggle boya bw'oboole so mulimu gwo n'ofuna amafuta agakuvugisa ogenda okume Bobby nga toyina mulimu ng'oli okola magic n'ofuna amafuta mwana w'esiimi ze sinnakubuuzaako kigambo kyonna ofuna otya mafuta ogajjawa sinnabikubuuzaako lwaki oyasama nnyo mwe bu Foot Soldier leka mukole ebiweesa Bobby ekitiibwa mulekerawo okwasaamirira eno obulayikisi bwe mwagala bujja bateesa munda abamu bujja bafuula abalema nze siri munnabyabufuzi njogera ku ekyo nga ndaba omwana wa ghetto agenda gwa mu mbi kyogamba emyaka 10 Little Joy have been advising bintu bya kisiru gwobanga owuliriza Bobby yekka nga yayogera yali mu struggle yayogera ebiyamba eggwanga gwoba owuliriza Little Joy tempuliriza ensi ffenna tugirimu byenjogerako ffenna bitunyiga naye bwe munaagenda n'obwo obwasamu mugenda kutyamu ekyo yambadde bwambazi kyambalo obuukira linnya lya Bobby ovudde ku linnya lya Bobby okumanya mbu obuukira kati ate obuukidde erinnya lya Little Joy ewange ebizibu ewange ebiralamu ba Foot Soldier ewange ebiralamu okuwemulako musinga okuba nakwo baba wakagamba mulabise tulabise bwerabisa bali abakulemesa nze sibamanyi Little Joy ebintu byenkola mbikola nga nze mulekerawo ogenda nga mumanyira